Wizo kye yakoze kikyamu nnyo. Yarabisiza papa. Simulabisa. Omukulu tasobya. Okay. Kibi nnyo era nkimanyi ne Uncle P. Alabika yakinyiigidde. Era nkimanyi ne Dr. Jose Chameleone. Naye yakinyiigidde. Wadde tebasobola kukiraga. Okitegeera? Wizo muto nnyo ku Kyaga. Nnyo. Nkikakasa Wizo. Kyaga yali akusuzizzaako. Okitegeera? Nkiddamu Wizo. Kyaga yali akusuzizzaako. Si gumu, si ebiri. Fish ogamba otya? Era MC wa Good Life. Olwaleero tuli ne MC Fish. Yama. Challenge eyantuukako nganzo mu life yange. Boss wange Mozeredi okunfaako. Yali yamaanyi nnyo. Omanyi okujja n'omuntu n'omuleka n'aba superstar ku nsi ate n'akuvaako ng'ate kituufu Fish waliwo challenges waliwo ebiwundu ebitawona ekiwundu ekyo era nze buli wembeera eyo nensaasira nina abantu bensaasira Wizo akyalinayo baganda be ne bwe babiganya akuba akasimu nti wawayi wano we wati ne we wati nensaasira nnyo Fish saasira nnyo Kyaga saasira nnyo mama wa radio ne muganda wa radio oli omulala Franka ye Franka ojamuwuliza omukubira kasimu eriyo ne Red Banton wama ne Red Banton banatomera eriyo n'omulago ta Samekulu kituufu oli omugisu musoga Samekulu eriyo ne gwe bayita Giribo yali bodyguard abasajja abo bannange mwebale kulwana kulaba nga tukoma ku kkubo ofaanana bulungi embeera gwera kasimbi nnyo asifana bulungi omanye ekyandetera okuba nga ntereera bwe nabeererawo nga sikyakwata kazindaalo mu kalantiini awo nasanga omuwala ku kkubo bino byenkunyumiza bya ddala ku kkubo wano twaddukiranga sipiidi baga 12 olina okudda ewaka omuwala ng'akutte ebbaaga alina waatudde ne mubuuza essaawa zino ffe tudduka tudda waka golagawa goli ku kinangamba sina gyenza sina kyemmanyi ne mugana ng'asinjagala mulimu kijenva nja bijja kuba biwanvu kubanga naawe okola ki odduka kudda waka ne muwa omutwalo ne muga waliwo kaloogi kali awo ku State Council sulawo enkyo nkubire ne muwa ennamba y'essimu bwe muwa ennamba y'essimu ku makyamba nkyebase nankubira nangamba yenze wali tolina kyobala kirala just nalaba muntu nange saamanya lwaki kyajja naye nga nze kye namubazeeko nga nakola akapoku joint awo emmange mabega State Council nga kalimu ne bia ne walagi omuganda kati nga bimbuzaabuza bano benalinanga bano bakyali bange bajjaazi benalinanga bo mmanyi bajja kugunywa bunywi nga sirina kingattako kati nga mubaza abeera awo muka bizinensi kubanga nali sina kyemwegombyeko just nga nze kyembaza ekyo olwatuuka nga nkubira ku makya ngamba ye gwe yangambye mukulu Fish nti ye nze nzuukuse maze ensente nasuzeeko loogi ate ya 5 nfunye ekyokulya kati mbuulira kyekiddako konze kanve ewange era wenkulwisizaamu nenve ewange ebyensula nemusanga kati nemutwala nemugamba ekitabo kiri bwekiti ne bwekiti walagi wuuno alimu bia wuuno alimu kati gwe kola ku by'omwenge tuwola nangamba kale wayita ennaku 3 nangamba nga ngenda olaba ekintu byabala ndaba amagoba ge galina okudda obitegeera kati lumu enkuba etonnya nnyo ekiro ngolo musuza mu kibanda kya pooko kya gundi saaga kwesembereza bakazi waka enkuba weetonya nenzijukira wano mu kapooko joint mmanyi wakola ki watonya ate nga nali namuwa omufaliso kati ne mukubira nangamba kati omanye ekiriwo kya omufaliso ngusibye guli waggulu mugulu awa nze nyimiridde wano nga bwe batemera eki gwe batemera nepulira bubiri ngamba
bonyabonya mwana w'abandi. Ne muga kati omanyi sibalo yambala kijampa nange wakati olinayo mukazi. Sinayo mukazi. Yambala kijampa twesanga. In fact niwe nkusanza wo twesanga. Nenkuba etonya nnyo kati nenve waka naye n'atambula okuva wali ku State Council naluga State Council kati ne mutwali waka. Ne mugamba webake. Nze omanyi nino omuze gwange ndaba nnyo firimu. Ebirowoozo n'embisa ku firimu naye baka nazuka ku bulungi nali kati webaka nze jjukira nasula ntuna mu ntebe ndi mu single room yange. Ndi mu ntebe ndaba firimu. Kati otoje twakola ki? Etwakutwalira. Kati yewe yazuukuka ku makya. Nangamba soko veyo nze nezita ku buliri. Kati nalongoosa bulungi nnyo nyawaka n'ofuna akabalaza. Alongoose. Era saakitwalanga kiki? Kikulu. Namala emyezi eegi. Ng'akyajja n'asula ewaka. Nga nagifudde nga n'omufaliso twagujjayo. Ng'ekiro tosooba fishi. Nga sooba lwa nsonga egi. Kumukozesa. Bangamba oyagala omukozi kya kibi. Kituufu. Oba osse buli kimu. Business oba ogisi. Ng'era mpulira buli ku makyanga eb'ekiro nnyumba n'abantu. Mwana wange nnyumba ne ba girlfriend bange waliwo abali ebweru basaba ssente. Ye ng'abiwulira naye nga ye buli olukeera bw'ati omufaliso gwe ng'aguzingako bulungi alina wagusa alongoosa n'agenda ku mulimu. Kati nze yajjanga ku mulimu ku ssaawa 5 nga nkeera nnyo saakeeranga kati nga nejjira 8 7 bwe bityo ngenda otuukayo n'okutuuka eyo ng'afumbye ne kamera. Nangamba ono ati lwali lumu eyo nga ndi eyo nga nnyombyemu ne girlfriend wange gwe nali njagala awo nnyombyemu nnyo naye tuyombye. Nangamba naye abasajja oba mwabaki nti onoonya ekintu ng'ekintu kikuli kumpi awo. Ne mugawe muviiko naye tulina kyakola. Mba ndi eyo nnyo omwenge nenywereddemu kabbiya kange. Nga ye wakibonyabonya n'omuntu kati n'omuntu gwe nnina ewaka gwe nnyinza okugamba mpaamu. Wali tokyaleeta muntu eri ebbanga lyonna waka yenna? Emisana yange bajjanga yajjanga ng'onojjukira ali ku mulimu. Kati ng'ekiro nga nabo bakimanyi nti olina omuwala asulawo. Kati ono nali sinnamubuusa naye jjukira nali na ba girlfriend babiri. Waliwo Farida n'omulala gwe sikyali kwogera linnya dde baamuwasa. Ye Farida yali akimanyi nti nina omuntu ye Farida nga akimanyi nina omukozi wange. Nga noono Jane amumanyi. Kati ekisinga okummenya omutima ekyanti okumwagala. Kulaba lwaki kati ndi bwe nti. Kati mugamba waliwo ssente zange bansindikidde emitwalo waganda ba. Naye zisobola okugwa ku ssimu yo n'angamba ye ng'ayina ndagamuntu. N'angamba ye zisobola okukola ki okugwa ku ssimu ye. Kati ngenda okuzijjayo njyayo pini bannange erinnya eriko lya mama Moze. Nga ye Kasuubo Jeeni. Neŋŋamba tegeeza kyali wange yanjagala ekitegeeza omukazi ono erinnya wali omanyi lya Jeeni lyokka nga tomanyi bya Kasuubo. Naye Kasuubo Jeeni bannange. Era nagenda kiro nakwatako emitwalo 5 nengenda mu bbaala nenywako ne mukubira ekiro ne mugamba ng'akyali mu bbaala nina ekintu kye ngenda okujja okukugamba. Nangamba nze buli kyogamba nja kiwulirizanga. Nenkomawo ne neekaza ne muga jangu eno ku buliri. Nangamba we nninnya obuliri obwo making sure tewamulala addamu buli nnyako. Konze tewaba nziraamu emirundi 2 nti tewaba mulala addamu bukola ki buli nnyako. Nakkiriziganya. Okuva olwo ntandika okwegatta paka kati. Ekitegeeza ke kanyiri okendaba. Munange obutaba na muntu akuuma waka kibi. Kyali wayinza okuba omukazi oyo yamukusuulako. Nati ye ndowooza yange neŋŋamba kubanga buli we namulowoozangako leediyo nga nnywa nnyo. Nze nazirusinze ewaka eyo nga nnywa nnyo nengagayira nenkogga balusubirizaamu ebirala.
ne kati saa zino ndi fine abanjagala bweyakundyamu ndira bbali tekyali byawaka kyali byawaka banna n'emirimu wazzeemu booking zo za Christmas booking zirina iya booking natandika dda nkolera ddala bannaye ate ne munnange kye kimpa essanyu byonna ekyo zetwakubanga zittuwa ŋŋendayo nno munnange nno abantu ne bajja eggulo wasuze obadde Jjinja nabadde Jjinja ne bakiiki ne Akiiki Bukenya eyali Bash Sylvia Chansuti tulina gyeyantutteko awo netukola fish wangi ekindeese nnyene ewuwo naawe okimanyi kiriwa muganda wange omanyi nina bingi nina emboozi nzize kukubuuzaako kufuna mbo era ngenda kukyaliranga kati fish twalabye ebintu bya Kyaga mu mawulire nange nabirabye embiri abantu si basanyufu wadde abantu si basanyufu nakubiddeko ne Teta Teta emboozi gye yaŋŋambye nga ndala ne Kyaga gye yanyumizza kubeereza yakyagayo nalabye endabe eya Kyaga yanyumizza Kyaga yayogeddemu ye Kyaga yayogedde ati yagambye omukazi wakyali we tasobola mukwata mataayi nga Teta bw'agamba nti omukazi ye yajja n'akwata ani Kyaga amataayi ate oli naye n'abizze wa Kyaga okitegeera Teta ye yagambye mbu Kyaga amuwa respect nga taata amuwa ekitiibwa kya taata ekirala butasobola kugira Kyaga mu bantu ye Kyaga agamba bafunamu obutakkaanya ne Wizo olwa booking emu ey'ebbaala waliwo ebbaala eri awo ekansanga nga ku Galaxy empya ekwata nnyo olunaku lwa Wizo Kyaga lwa Kyaga ye yalubawa ye Kyaga anoonya emirimu ebyaddala mbu n'abanja akasente we yabanja akasente Teta n'anyiiga nnyo kati Teta we yanyiiga njogera bya Kyaga kati ku ssaawa eno mbu Teta we yanyiiga mu bbaala ne babeeramu nga buli omu bakola ki beetunulira bwetunulizi beri akawaani embeera ng'etandise okuba embi Kyaga kye yakola mbu n'akyusa gundi n'akyusa ebbaala n'agenda mu bbaala endala mu bbaala endala gye yagenzeemu gundi gye yakoze eki mbu Teta yali nnyina bulinnya booda nga talina mu siripa yajjidde mu bigere mbu n'abakira Kyaga n'amukwata amataayi ate ne Teta naye anyumya ndala emboozi zaabwe zonna kati emboozi ozo ziraba kati fish tugireyo ddala emabega tuddeyo emabega tuluzize ddala emabega tuluzze emabega Wizo enkwatagana ya Wizo ne Kyaga yali etya nga limoza akyaliwo kati kiriwo kiti ngenda kubuulira open kinze kyennalabye kyennalabye Wizo kye yakoze kikyamu nnyo yarabisizza papa si mulabisa omukulu tasobya kibi nnyo era nkimanyi ne Uncle P alabika yakinyiigidde era nkimanyi ne Dr. Jose Chameleone naye yakinyiigidde wadde tebasobola kukiraga okitegeera Wizo muto nnyo ku Kyaga nnyo nkikakasa Wizo Kyaga yali akusuzizzaako okitegeera nkiddamu Wizo Kyaga yali akusuzizzaako si gumu si ebiri okitegeera kati Wizo ye yasooka okulaba Kyaga nga ne Mmoze tebannamanya nti yalibaayo Mmoze nti walibaayo Mmoze nga mulabidde ku muganda Chameleone Kyaga ne Chameleone baali bati era ne kati baali baki zimaamayo zonna baliwe bati naye Kyaga teyajja mu concert ya Golden era walaka waaliwo bwe ayinza okuba nga ayiyayo kati Kyaga yali yakomawo okuyimba nga yaddamu okuyimba ng'addamu okuyiriba nanti kugambe Mmoze bwe yafa ebintu byakyankalana nnyo bingi ebintu byayonooneka okitegeera abantu mutulawo mu kkubo ne mugamba oyo yatereera naye nga bannanga abantu twakyankalana kubanga omusajja oli yali malayika waffe nze gwe gwendaba ku nsi ye malayika gwe nalinda ba ku nsi gwe nalindabyeko era n'ensi ekimanyi kati Wizo yaddamu n'akwatagana ne Enwet Gun gundi Kyaga yakwatagana ne Enwet Gun ne bakola bandi yaabwe era Kyaga abadde beekolera ssente zaabwe nga balina bandi yaabwe banoonya amaki
Sagala kujja kumulama tudiyo ddala waliwo batunyumya. Kati wetudda nti Weasel ekintu kye yakoze kikyamu emirundi 5 oba emirundi 10. Kale baba Weasel w'amaanyi agenda akube kamiliyoni oluyi. Kyagasa olumukuba. Ate kyagasa okuba kamiliyoni oluyi. Ate asobola kubanga bali bo ba Brad bemanyi. Ono mwana muto ku kintu kye yakoze. Ekintu kye yakoze kibi nnyo. Nawe mwennyini omanyi lwaki ensi eyombe essaawa zi. Wakubidde ku Kyaga. Namukubidde nga tankwata. Nenkubira Red Banton. N'otegera waali Kyaga. Nakubidde Redba. Redba ali Mbaale. Kabaale. Yaŋŋambye. Naŋŋamba munnange ebintu ebyo jjukira Moza agenda okufa. Nga radio yakwasa Kyaga obwaki? Obwa manager. Era waliwo akatambi akatambula ennyo ku ssaawa nti Kyaga tagobwa. Kyaga can't be fired. Okitegedde? Kyaga the teacher. Kati ate nina ekintu kye nalowoozeza. Oba bino ebintu Katonda we yabikola bw'atyo. Kubanga waliwo Kyaga we yayimbira akayimba nga mulimu Weasel ne radio. Nga kagamba mu butuufu osobola obikyusakyusa oba okamanyi kyenjagala osobola obifuusafuusa gwe kanoonyerezeeko kati nalabye kati bisobola okufuukafuuka. Kati we Moza wakyankalanamu ne Jeff Kiwa. Ekintu kye yakoze saakitegedde bulungi kuba ne Jeff Kiwa baleeta ebintu ne bayiwa ku kibaati. Kakati nagambye oba muzimu gwa radio gwe gwaze mu Kyaga ate mumanyi omuzimu gwa radio gwe gwaze mu Weasel okusitula ebintu byabyo ki sirabangako mu butuufu mu bbanga ebintu ebyo bibadde by'abaana bano abakava ku masomero nkusuza biki naye Good Life radio ye yasooka n'agoba kimanija bwe bw'atyo. Kati ne Weasel wuuno manager we bamuleka amusulidde ebintu ebweru. Oli bakwita kwanika buziina. Yabwanisa obuziina buli mufaliso. Abantu bayogeredde nnyo omufaliso ku internet wano ng'ogedde. Buli si mufaliso. N'omukozi wo olaba omukozi wo tasobola kusula ku guli mufaliso gwe bagamba ogwa Kyaga. Naye Kyaga kituufu abadde asula ku Neverland. Nze mbadde sikimanyi mbuuza lwaki. Booking zaagulwe mbadde sikyazimanyi. Naye ng'okyagendayo ku Neverland. Mpitawo nga nziruka. Tokyakyamawo. Nina ensonga zange lwaki mbadde sikyakyamawo. Ensonga zizo ne Weasel wakati. Muganda wange alina ekigambo kye yaŋŋambawo nga tuli mu bbaala ne kinkwata ku mutima. Bosi wange kamuyite na bosi wange. Fish. Mwali mu bbaala Weasel n'agamba ekigambo. N'agamba mwali mwagala nnyo mugende musiikule mumulye. Kati ate kyannuma nnyo ne nnyongera kunywa wala mwaka mulala mulamba. Ndowooza mwabeeranga ne Weasel, manya mwabeeranga ne radio nga Weasel alaba laavu gye muwa radio yali nnyingi. Weasel yali muntu ali simple. Weasel ye muntu eyalinga simple. Buli omu kati kyayogera. Weasel yali wali wa mirembe nnyo ne kati omumanyi okutusinga. Ng'abeera ne ku geemu awo nga yamanyi ne geemu empya zezizze. Nga mwegomba nnyo nga omwana ng'amanyi ebintu bipya nnyo ku geemu ano. Olw'okuba oliyo omugenzi yali. Oba stress zaamukuba nnyo. Omanyi Fish. Omugenzi ye yali wa bigambo mubeera n'akunyumiza kano n'akeera ku makya n'akugamba nze gundi leero ne mudda mu mmotoka n'abakuba akaboozi nga teyeebaka. Okitegeera ng'akulagira ddala gano magye tegalina kwebaga. Kati kyekito kinnewuunyisa ku Weasel. Okimanyi Weasel yayiga n'okunyumya kati. Nali ye mabega na interview gye namukolako. Weasel munyiivu gwe. Weasel simanyi kyamunyiiza. Muganda wange simanyi bosi waffe tumanyi watunyiigira kisimanyi. Eyinza okuba depression nga mu maaso ogirwanisa ye n'emulema. Simanyi omuntu eyali omuntu mulamu. Fish. Era mu family y'abamayanja manyi nali manyi Eke muntu mulamu. Ne Weasel muntu mulamu.
ne Palaso oyo bannange olw'okuba Palaso mumuma Uncle Pio oyo mulaba awuliriza naye ku ssaawa naye mukakkamu nnyo ate kati mbadde tukyaddayo wali enkwatagana yali eta gye tukyayagala eyo nga Lady akyaliwo. Enkwatagana yaabwe yali amuweera ddala ekitiibwa. Baali beeyagala nnyo nnyo. Bayombako olumu era nagenda olaba nga omu akubira munnesera nga my brother Kyaga ne Wizo. Nkugambye Moze si ye yasooka Kyaga ne Wizo. Wizo ne Kyaga be basooka okubeetinga. Wizo ne Kyaga era n'okwawukana batandika esimanyi gundi yaabwe yennyana bayo. Gundi yasooka n'abuuza Wizo anaakikkiriza. Wizo olwakkiriza ekintu nekitandika okutambula era ojjukira nga abantu bagamba tugenda mu bawizo oba kijjukira tugenda mu baki mu bawizo tetugenda mu baleediyo. nga leediyo eryamumanyawo ekyo kyoyogera kituufu eryo erinnya lye lyakulanga. Tugenda mu bawizo omwaka ne gugenda tugenda mu bawizo kati ekidda ne balyoka bafomingamu Good Life. Kyogamba leediyo ne Wizo ne Kyaga tolina tebina ebintu tebyatuukawo kukunga leediyo akyaliwo. Awo njagala okutegeera nti ekizze kino kizze nga leediyo amaze kufa. Tebayombako baali beeyagala gwe lwaki bamuyita Kyaga the teacher Big Papa aya ng'osooka okwogera ku Big Papa era nga Big Papa akuba esimu nga fish Mbale nkutuuka nga buli kimu okimaze. Nogenda Mbale nengenda Mbale gaali eba yafuddemu nenjifata emmotoka awo nempata jjukira nze nalina abayimbi bange nange bempisawo awo nga mbagamba oba mulinamu amafuta tugende show ya Good Life eriki Mbale jjukira nze MC time yonna nze mbawa nentuuka Mbale mbuga Big Papa nkirabye sawundi eri stede buli kimu kisede ne babuuza hoteri gye tugenda osulako nti hoteri gundi okitegeera bagenda otuuka nga buli kimu kiri muki nga leediyo tankubidde Kyaga tankubidde manya Kyaga yankubira nekibanga ekintu kiri fine ne batuuka ne tumala okukola ne bambuuza kati wazze otya muganange navuze wavuze ng'omusaala gwange ngumanyi awo Franka ye ng'aliwa Franka nga tayogera naye nga ku ttiimu abeerako Franka neno byamukubamukko nga tayogera. Big Papa aba ayogedde Big Papa naye oba ebiwundu bya leediyo biliwona ne mubawagizi okimanyi n'abawagizi bennyini bakyaluwanyi simanyi buli abayimbi banzi bajje bafe naafe emyaka ng'esatu ng'abantu bamufuddeko dda. Ono omwana yalina quality boy omwana yali awo batanya bakudda mufuna oli omwana yali awandiika siba nkigamba abantu nze sikyogera oba ku disrespectinga naye radio bebasinga hit ennyingi mu Uganda watabu baziwandula just mu myaka mitono kati nze buli omanyi wakina navaako mu mabaala nga buli mpulira oluyimba Good Life lwalesinga nkaaba kati ngamba nze yazze osanyuka ate nzire mu kkaaba n'ogeesonyiwa era nze amabaala nga tuula bbali era ewe okyali awo nga wa boda akayisaawo oba akalina ku gundi oba oli awo newe otudde kabbali onywa akantu nga balukuba kati opposite osobola kyewala. Naye papa abantu badde babuuza emyaka gy'ayimbidde abadde tannabaye talina kye yeekoleddewo nga ye Big Papa. Katonda asobola okukola omuntu nga ye mu field industry alina kubaawo nga Katonda kye yamugamba awo tokakanga bulamu bwa nsi eno senga we yaligambidde nti yeeyongereyo ate yalifudde bufi awo Kyaga waali buli omu wamwagalira kyovola abantu bayombye ku kintu kye bamukoze kye bamwaniseemu naddayo mu Balwasama family kubanga yali yange najjajja Loni ne mu comedy era twakomyewo kati nagambye okungubaga ennyo ate abaana banaalya ki kubanga ninayo niero poti pampa ne fridge baŋŋambye waliwo olumu baali bagenda oyimba Denmark radio ne Wizo ne balwanira ku wooteri bwe balwanira ku wooteri Kyaga yalina obbagatta nga teri ayogeza munne naye n'alwana engeri gy'abatuusa ku concert naye mbu ye lwali lutalo
buli omu yali naye era Kyaga yagamba Moze kakkanya obusungu twazze eno twazzeko kukola ng'era wegambye nti Weasel yali muntu mulamu nnyo ng'era balina kugamba Moze gwabakakkana kubanga oli zaavangako ddala. Kati tuli ssaawa 8 Good Life mwabanga mukola kizina essaawa nga mwazuukuse saa 8 wetubayo mu mukolo atumanyi nti eriyo show naye Good Life yazuukanga ssaawa 4 naye nga Moze yasinga okukeera n'atula mu katebe ko wali wansi nga yasinga okukeera ng'amanyi nga wategeddeyo omulimu. Ekyasumbuwanga nnyo Good Life Moze era Moze ng'azuukuka ku makya n'akugamba nze Maksudi kati nga tulina okwesindikira message era ye Maksudi n'ojja omuyita Moze Maksudi ne Weasel nga mwali Weasel nga waali yali free kyentegeeza nga ne Weasel mwali mubalina omuyita Maksudi oli beeyitanga baaluganda my brother tukikubye bo nga beeyita my brother baali baaluganda ddala era kati saawa nga zino mba ekyokunywa nga kyatabuse dda esaawa zino nze nange esaawa zino nali nkomyenga esaawa zino nga nange ziri mmeka kati tubale ziri mmeka azo okusedda tuba tulina kulya nze ng'oluusi ŋŋendayo ku 9 naye nga yo Good Life otukyalira ovaayo okakasiza nti Good Life ebyokunywa weebiri n'osaba kajuyisi n'osaba buli kimu kibaawo nga olaba Fangoni ya Lion Skin kati ate Fangoni ya Lion Skin eri ebyokunywa eyo si kwegaaya bwegaaya tetujja kugendayo nyefiisa ddala ebyokunywa gyebiri ddala senga Nairobi Breweries yabawa dda fridge senga wabweru ogisa mwe yali yagibawa si nkutidde nga weeri Kagusunda Ssemambo ate babawadde kufa omwenge tegutta nawe gwali gusa nandi fish kyetegeeza buli lunaku mwalinanga okunywa era nine bwe tisiriwe essaawa zino nnywa kuba twakimanyira nze era munange mu myaka gyonna olunaku lwemba sinywedde kirabika bwebuba obulwadde bwange obulintwala kubanga nakibeeramu nenkimanyiira ediyo ng'akyaliyo Chameleone yali ajjayo kuba nina vidiyo gye nalaba Gift of Kado ng'agamba baamugoba ku Good Life ng'ayingidde Chameleone agamba amateeka gaali weegali ng'asobola okujja n'agoba omuntu nga lediyo waali ate oli Chameleone mulalamu jjukira Chameleone yakuleetinga abaana ekyo kyo nkitegeera kyoga yasolanga okukola etteeka n'agobawo nga bali weebali nga ne lediyo waali ate singa lediyo avaawo ate singa lediyo afuluma n'avuga n'avaawo naye nga talesago mateeka afuluma oli tike oli number 1 we Uganda yajjangamu awo n'anyumyamu kyayagadde jjukira oli muganda we oyinza obutakyalira muganda we yamukyalira omukyaliranga okuleka ekintu ekyo nakirabako yali akikozeeko Jeff Kiwa Jeff Kiwa oyo yagamba tayingira wano Chameleone Jeff Kiwa ng'akyali manager yakikolako yekka gwe manyi naye Jeff Kiwa yavaawo nga Chameleone yajja n'abonga ku muganda we ne banyumyamu awo kati nga mumazaawo olw'eggulo nga zisonga ziyingira kirabu aya ng'ozimanyi ezo nga zikoze naye waliwo awantu awaali watugiramu awaliwo oba tukyali kiwo tulyoke tuleete leesu waliwo awo twali tusseemuuka kituufu mwali musseemukko Leila Kayondo yabeeranga nnyo ewammwe yajjangamu just bino byakucakala just kuyitamuko ng'ate azze n'amamotoka gaaga bbeeyi awo kulagamu nti alinamu eyakabi ate ewaffe wewajjanga ewaffe walina otulagako nti gwe olina kyoleesa ekitusingako kati ng'olina okujja otulageko tuli oli waki w'amaanyi naye nze omuntu nange gwe natya olunaku olumu yajjako ewaffe yali Jane Rozamba kati Moze yangamba Fishi soko genda ondeetere wano
okoleki ogulewo kaawo oba sikali yali alazeewo waliwo kyali wangajja nga zamba nali star nga ne benkoleramu ba star manyi ffe tusinga bannange zamba yava mu super custom